matenda majivu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi. Tukyagenda mu maaso n'ekitabo kyaffe Umdatul Ahkam, empagi y'amateeka, era nga tuli mu kitabo ekyogera ku kuyigga. Twakitandikako wiiki ewedde. Obusiraamu bwasanye ensonga, bwasanye essira ku kuyigga, kubanga mulimu okulya haramu bw'otegendereza. Wabula omulembe gwaffe siguli nnyo ku kuyigga, ffe omulembe gwaffe gwe tulimu, naye edda okuyigga kyalinga kikulu, ate era kijja kukomawo mu mirembe egijja baddemu bayigge. Kati ensonga lwaki obusiraamu bwatunira nnyo okuyigga, mulimu okulya halal ne haram, then ate era mulimu ne shiriki. Naye wano mu kitabo kye tulimu focus eri ku kulya halal na haram, teri ku nsonga za aqida. Naye nga mu kuyigga mulimu shiriki atagambika, anyooka n'omukka. Kale katulabe leero tugenda okutambula inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لا أرسل قبل هذا. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلمي وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشذ الخشني رضي الله عنه. Hadisi eno twajogerako nnyo wiiki ewedde eya Abi Thalabata al-Khushani, naye ensonga ezaalimu enkulu nti bw'oba ogenda okukuba akasaaleko oba okukasuka effumu gamba bisimillah Allahu akbar. N'ensonga eyalimu endala enkulu bw'oba ogenda kuta embwa yo eyatendeekebwa gamba bisimillah Allahu akbar ogiyite. Then ate singa embwa yo teyatendeekebwa, singa embwa yo teyatendeekebwa, bw'eba ekutte akamyu oba kimwaziza okuyigga, wa adrakta zakatahu, n'okisanga kikyali kiramu n'okisala, awo kibeera halal okuliibwa. Naye bw'osanga tekikyali kiramu kiba haramu, etali ntendeeke. Kubanga Allah tugamba mu Qur'an nti mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum. Embwa ezatendekebwa obukodyo Allah bwe yabawa mu kuyigga, ze mujja okulya nga gye zikutte, ati ako kakwakulizo erina kuba ntendeke. Bwe bukwakulizo bwe yamenya mu hadithi eno sallallahu alayhi wasallam. Naam, eyo hadithi twagyetolola nnyo wiiki ewedde, katugende kweddako. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه وأذكر اسم الله فقال
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا قال وإن byokulunda abuuza nnyo naye kusayidde awo banaba bazzi n'abazimbi buli omu alina Allah kyeyamuwa. Kati basahaba bano bo bantu baali bantu bakolaki bakuyiga nga balina ebintu bingi baagala okumanya mu mateeka g'obusiraamu ebikwataganako kuyigga. Kati bamubuuza ebibuuzo bingi sallallahu alaihi wasallama nga bwabyanukula. Afdal salawatillahi wasalamihi wa barakatihi alaihi. Tugenda kulaba kimu ku kimu. Naam. عن همام بن الحارث عن أدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلمة bamubuuza sallallahu alaihi wasallama ti tugenda ne tuta embwa zaffe entendeke nezigenda nezikwata naye nga tusome bisimillah, kubanga otwalaba nti okuyigga n'okusala byebimu. Amateeka gafuga okusala ebisolo mu busiraamu ge gafuga n'okuyigga. Singa omuntu ayigga mu njiga etali ya busiraamu tuba situlya, oba nga ayizze si musiraamu situlya, oba nga ayizze musiraamu naye tamanyi mateeka ga busiraamu agayigga situlya. Byonna ebyo tetukombako kubanga amateeka gafuga okusala era ge gafuga okuyigga. Naye lwakuba okwo okuyigga ke twogerako kwa ku lukalu okw'omunnyanja si we kiri. Tuyinza kubuuza ani yavubye ebyennyanja, twala kumanya mannya ge, kubanga okuvuba nagwo muteeko gy'okuyigga. Era Allah kuyita kuyigga saydul bahari, okuyigga kw'omunnyanja. Naye bino ebyokuyigga biri ku lukalu, mu nsolo eziri ku lukalu. Okuvubako tekuliiko ebyo kubanga era tekuliko nakusala. Ekyennyanja kyo kasita bakijja mu mazzi genda olya ekyennyanja kyo, tewali buzibu. Kati okuyigga kuteekeddwa okuba nga tukumanya amateeka gaako. Kati yamubuuza sallallahu alaihi wasallam, bamubuuza tusindika embwa zaffe entendeke nezikwata, oluusi ne tusanga nga byezakutte byazisse, tulye nagamba mulye. Kasita mubanga basome bisimillah. Ne baddamu ne bamubuuza nti oluusi tutuma embwa zaffe nezigenda nekuyigga, ne wabaawo embwa ezizeetabamu ezabali la ilaha illallah, tulye kubanga bwe bazeetabyemu tomanya eriwa yakutte. Kasita zeetabiikamu ezabalira nga nabo bayizi ate ffe situlya, tomanyi ku zonna eriwa yakutte. Bw'okasuka effumu lyo n'osoma bisimillah, oba akasaaleeko n'osoma bisimillah allahu akbar, n'okwasa lya, kasita kaba nga koogi. Naye bannange mbabbireko mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era yali mutume, n'agenda akoona ku kantu akewuunyisa mu kuyigga. Omuntu asobola okukasuka effumu ne litafumiita, naye omuggo oguli ku ffumu ne gukuba ensolo eyo n'egwa n'efa, tetugirya kubanga guba gugitomedde na buzito. Ate nga Allah tugaana okulya natiha. Annatiha yefudde ekigitomera. Almawquudha yeba efudde ng'erina ekigitomedde nga kizitowa kubanga batevuddemu musaayi. Singa okasuka effumu lyo ne liminsinga wali ewafumita, naye guno omuggo ogwera ku ffumu, kubanga oluusi effumu liba lya kyuma, guno omuggo gwe bakwata gusobola okugikuba ng'ensolo ennafunafu ng'akamyu, nikagweri yaga nti ate awo tolya. Kiteekeddwa okuba nga kali akoogi ke kasanze ne kafumita ne kujjako ekiwundu okusobola okuyiika omusaayi awo we tuliira. Naam.
فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشاركها كلب ليس منها. قلت وإن قتلنا نتمبوزا embwa ne baba yasaaka myu ne baba yakase mulye kasiteba nga tereetabiddwamu mbwa zitali zammwe ezavudde ku byalo ebirala kubanga mu ttale wabayo abayizi bangi. قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فإني أرمي بالمعراض الصيد kasuka effumu lyange kangenda okuyigga. Al-mi'rad effumu oba akasaale ke kantu akasala naye nga kuliko ekintu eno ekirala ekiti. قلت فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فقله. فخرق bw'okasuse kasaaleko oba effumu ne kireetako ekiwundu oba ojja kulya ensaale yo effumu lyo. fakharaka ne liyuza wajjawo ekiwundu omusene guyika lya kiri halal. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وإن أصابه بعرضه singa ene walla bodde y'effumu yeetomera fala takuluhu awo tetulya. okujjamu osanze kiramu n'osala kisale naye nti bodde y'effumu yakikoonye nga terizitowa nnyo kisolo nekiremererwa nekifa twetukombako. وحديث الشعبي عن أدي نحوه وفيه. وحديث الشعبي الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ويتابع. وحديث الشعبي كتاكنا توالم رواية عندنا يا إمام الشعبي أقوب زالي عامر بن شراحيل الشعبي ويتابع تياربك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من يكدوا نيو إمام الشعبي yali munkugu mu figgi. Imam Shaabi yali musajja mu Iraq. Abannayiraka batukwatirira nnyo mu irimu nnyo naddala mu generation ey'abatabe ne tabi'in. Bannayiraka beefuga waawo ne bawambawo tubabuulira ebyo. Egenda okuliramu ava Kufa, ava Baghdadi, ava Basra, ebyo ebibuga bya Iraq. Gabuga gakadde ge Iraq. Kati Imam Shaabi Amir ibn Sharahil Ash-Shaabi musajja ava Iraq mu katundu ke bayita Kufa. Era naye yali musajja ng'ayagala nnyo ebyokuyigga nasse essira ly'amaanyi ku irimu ey'okuyigga ogitaganjula mu Busiraamu. وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل. إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل. Obukwakkulizo bw'okuyiggisa embwa bw'eryako batogenda kulya. Kasita eryako n'ekyanga erumyeko ebifi kiba kitegeeza yayize riziki yaayo tokombako. Kubanga embwa entendeke bw'eyiggira boss teryako. Kati ako nako kakakkulizo mu Busiraamu nga tuyigga. Embwa ereetera boosi waayo teryako. Bw'eryako ebiba riziki yaayo. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. Kasita eryako eba yayikwatidde riziki yaayo tekwatako. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وإن خالطها كلاب من غيرها. Bumbamu embwa endala ezeetabyemu mu kuyigga tetulya era tukyogeddeko emabega. Kasita mwetabamu endala kubanga zo si ntendeke bannyinizo tebasomye bismillah Allahu akbar tetulya. فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. Wasomye ku iyo basmala ziri tebazisomedde bismillah Allahu akbar. وفيه إذا أرسلت كلبك
إذا أرسلت كلبك المكلب المعلمة يو خطأ مطبع. نعم إذا أرسلت كلبك المعلمة نعم أين مكتوب شنanga waliwo ekigambo ekyo kikyuse mistake ya computer. إذا أرسلت كلبك المعلمة فاذكر اسم الله عليه. استنى شوية الله يرضى عليك. نعم استنى شوية الله يرضى عليك. نعم mu birimu ya hadith mulimu okwegendereza kungi. Quran al-Karim yotwala 10 ku 10 naye ebitabo byaffe bya irimu ya hadith oba olina okuddayo omusomesa mubaamu oluusi ensobi eza kompyuta. Era sheekh waffe owekitiibwa Sheikh Fawzan yagamba nti eyo khataa matba'i, ensobi ya kompyuta. Idha arsalta kalbaka almuallam, oba otumye embwayo eyatendekebwa, social mukallabi. Naam. نعم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. نعم. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. Embwayo gye watendeka bw'oba ogitaga bismillah allahu akbar, neera singa wawo omukisa n'osanga nga akamyu kakyali kalamu oba akaweewo, ate sala fadhbahu, sala bismillah allah ddamu osale bw'obanga osanze nga lwo omukisa ng'ensolo ekyalina. Naam. نعم ولم يأكل منه فكله. Naam. فإن أخذ الكلب ذكاته. bw'osiba kifudde fa inna akhdha alkalbi dhakatuhu, kuli okuyigga kw'embwa kubalibwa nti kwe kusala kw'ekisolo ekyo, tekina buzibu, tuba tukirya. Kubanga jjukira nti ensolo baba bagiyigga era nayo yeerwanako. Kati wakati awo mu lutalo oyinza okufiirwa obulamu bwayo, kibalibwa nti enkwata y'embwa kubadde okusala, tekina buzibu, tukkirizibwa ogirya ensolo eyo. Naam. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت. فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي بعض الرواية اليومين والثلاثة. akati basebo mwetumanyi byakuyigga, osobola okukuba ensaale ensolo nedduka negenda nemuginonya nebabula, naye nga mwagikubye oba effumu nebula, nebabulako olunaku lumu bbiri nga gyerinnamu nga akasaale mwekali, oba bbiri oba ssatu, kisoboka. kati nabbi naleeta nti fa in ghaba anka yawman au yawmaini, wa fi ba'd riwaya al yawmaini wa thalatha. Singa mwagikuba ne babulako niweta ennaku bbiri ssatu nimujja mugisisinkana nga gagiwedde, naye nga obuufu bwonna bulaga nti mwe mwagikuba akakasaale kammwe akagirimu, obaire effumu lyammwe, kubanga basobola gifumita nemala ennaku bbiri ssatu nga tenafa, nga akasaale kayo kumwekali. Nabbi yatukkiriza ogirya kasita banga obuufu bulaga nti akasaale kaffe effumu lyaffe, naye yatubulako bubuzi neyeyongera netuginonya netubula, ekyo kikola nga ekyalinamu, so sigisanga yafadde ennaku ssatu. Ekyo tekisoboka, kyategeeza nga yabula negera n'akasaale kaffe, kiba kitegeeza nti emaali yaffe yetwayigga. Naam. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فإن وجدته غريقا في الماء، nabbi naleeta akakwakuliza akalala, muyinza ogisanga nga yagudde mu mazzi, naye ngerimu akasaale kammwe, yagudde mu mazzi neefa, kiri haramu ogirya, kubanga toyawula oba yafudde mazzi, kugwa mu mazzi nebula okisigeni, oba yafudde kasaale oba effumu. Mwagifumise nesigala nga edduuka kiwalazima negyegwa mu mazzi, eteriibwa,
kizibu nnyo okukakasa nti yafudde kasaali kammwe oba ffumu lyammwe. Emikisa gy'okuba nti yalemereddwa kussa mu mazzi muli yemingi tetugirya, kubanga ebiseera ebisinga gye tuyigira ebisolo watera okubayo n'amazzi, kubanga mu game park mubamu amazzi, ensolo we zinywera amazzi, zirya nezirya zigenda nezinywa amazzi, zirya nezirya zigenda nezinywa amazzi. أعيد أو لا فإن غاب عنك يوم فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم. عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن سالم niyaga manya gasmeru mtu yimiriramu waliwo koma kale عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا. حديث yetugenzeeko ya mutawaana naddala ku mulembe guno gwe tuliko ogukoppakopa. Salim oyo muzzukulu wa Jeno Umar ibn al-Khattab. Salim muzzukulu wa Umar ibn al-Khattab, mutabani we Budala ya muzaala. An Salim an Abdullahi ibn Umar. Abdullahi ibn Umaru yazaala mutabani we Salim. Salim abayita Jeno Umaru jajja mwami. Eyo famire egi famire ya irimu, famire ya bazira. Kati Salim ye tabe kyeraba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaraba bakitabe ne jajja mwami, yamulabako jajja mwami Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kati Salim yatukutte mu muzukulu wa Saabalwanyi Umar ibn al-Khattab yatuyigiriza. An Salim bwoba waliwo koma tosoma full stop ate buli wadde osomye full stop. An Salim an Abdillahi bun Umara an abihi. Salim wajija ku kitaawe Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu, nga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti man iqtana kalban, omuntu afuula embwa nga ye peti eryawe musanyuse waka mu motoka mu lujja mu ddiiro. Omuntu asoma la ilaha illallah eyeeterawo okuwangala n'embwa nga talina bino wammanga. Asaid ogikozesa mu kuyigga, aw alharth eba kumazi faamu ez'obulimi eziri ku large scale, aw almawash oba ku faamu ez'ebisolo eziri ku large scale. Buli kanaku tunqasu min ajrihi qiratani kulla yawm. Buli kanaku Allah musalako empeera ezenkanankana ensozi bbiri buli kanaku. Jukira nti empeera zenyini zakunonyeza mu kiwatu nga mazina, batanikuzzikakejjula batyo kuleva eyo. Obusiraamu bwatugana okubeera n'embwa, obusiraamu bwatuziiza okubeera n'embwa okuggyako abantu ba miteeko esatu. Abayizi ye site, era nabo babeera nazo nga ziri mu keegi, ziterekebwa mu keegi, zivayo tugenda kuyigga. So solo okuba oli muyizi ziri mu lujja, emanju mu fumbiro, mu ddiiro, mu ntebe, abadan.
zivayo tugenda kuyigga. Owokubiri yakkirizibwa okuba n'embwa abalima ku large scale, okukuuma faamu oba nanasi oba bikajjo, faamu yo yonna oba matooke go, mmere eyo olusuku, era ziba ku faamu si waka, kuba zikuma babbi. Ate era nazo zina kuba ntendeke. Ne ba ashabul mawash, ashabul mawash be balunda ebisolo, biyitibwa al mawash liannaha tamshi, bitambula. Abalunda ebisolo era nabo ku large scale. Faamu yange ey'embuzi, ey'ente, kubanga beekoma eyo wala, ababbi bayinza okwesolo seeni babba embuzi zange, era nazo zibeera ku faamu. Ekitali ekyo buli kanaku Allah akusalako empeera. Yakkiriza abantu bamiteeko esatu, ng'omu kuba omuyizzi, omulala wa security ku maali ye erimibwa oba erundibwa. Bonna awo bwe twogeddeko tazireeta waka, zibeera ku mirimu egyo. Lwaki obusiraamu butugoberako ddala embwa? Embwa eyo gy'olaba ekirungo ekigiyamba okuwunyiriza ennyo kya bulabe mu kuleeta endwadde eri binadamu. Erina obuwuka ku nnyindo zaayo naye ku mimwa obugiyamba okuba nti ewunyiriza, ekomba olusu omubbi mpaka wasula. Buli yabadde ku sayiti wali ku siini ebatwalawo nti wewano. Ekigiyamba okukola ekyo buwuka obuli wano mu bifo byayo, ate bwandwadde eri binadamu. Era mwe mujja ziraba n'abazungu bazitreatinga nnyo nnyo nnyo, jjagirabanga alinga aginywegera biki, naye balina treatments ze baziwa. Kati ffe nga mumanyi tukopperera bukoperezi, tumala gakoppa ne tukoppa ebifu ebyabwe ebirala ffe ne tukoppa. Obusiraamu ne butugobera ddala ku mbwa. Kati wano waliwo ekibuuzo kimu, gwe kennyini otugende nti bwe ziyigga tulya, kale ate wulira by'otugamba, kubanga era ekwasa mumwa, terina mikono nti nkutte ekyokulya kikino, era esana mumwa bweyiti akamyu. Tuli fenna? Ate nga towerabira nti wakati mu lutalo nga beeyigga wabawo olutalo, tojja kuntwala ne wajjawo ebiwundu. Kano ak'okuyigga kalala nnyo, sharia ekayisa. Ak'okuyigga kalala nnyo, sharia ekayisa, tekalina buzibu, kubanga jjukira mulimu n'okufumba bye tuyize, ebitokotera ddala, ennyama esobole okujja, ogw'omukisa we guli. Simanyi nnyo kabira mbu bakwata akamyu bagaya kagaye bati kabisa, oba akaweewo. Mulimu okufumba n'okusala n'okwoza. Okusinga okujja nga bolaba bannaffe bamagulu meeru alinga aginywegera, eridde mu sowaani ate naye mwalya, oba akutera olekisi neerumako ate naye naaluma. Naye bannaffe abo mugende mugambu bagunjufu nnyo tubakoppe, nze naye buze betubakoppako sibiraba. Era bannaffe banankani batuleka nnyo, batuli mu maaso buluddawo. Nze nga nkoppa oyo embwa erumye ku rolekisi ye, nti oyo mugunjufu atuli mu maaso. Omusajja omuddugavu ebintu yali kwewuunyisa, obugunjufu buliriddawo. Osanga ennyumba mulimu abantu babiri n'embwa nnya, tebalina mwana, balina mbwa. Obugunjufu. Sheikh Fawzan yatunyumiza famire emu y'abazungu. Omwana bwe yaweza emyaka 14 ne bamugoba ewaka, yali muwala, baga nti tuviire emyaka gyo weetongole. Nababuuza ndagewa, gyoyagala tumaze okukuza. Kati nababuuza, nina ruumu yange mwensula, sibatawanya nti eruumu tujagala kuteekamu mbwa. Eyo ruumu mwosula, tulina embwa gye tugenda okugula, yegenda osula omwo tuviire. Tumaze okukuza, oli 14 ogenda mu 15 weetongole. Muwala tebagala nakumanya agenda kuwangaala atya, nabaani naki va wano. Kubanga magulu meeru kasi tofuuka 14 15 batulabire
wetongole abasuze mu disiko yegasse ku bayaga tetubulira ffe naye bwe yalinga abarizoninga tisine sibatakwanya nina ruumu yange gyensulamu tugenda teekamu mbwa etusanyuse wano tetukyatusanyusa ate nno omwana nka nkubbireko ekyo ekisolo si kyakusaaga kyekimu ku bisolo ebisanyusa kimanyi omuzannyo ekyo kyolaba kiina esanyu nga kirabye bosaakomyewo kyolaba kifiirako tekimulyamu lukwe tekimulimba kyolaba gyakoma okukula nga yesamba abantu ngaasigala nambwaye kubanga abantu bamulyamu olukwe bamubba bamulimba embwa tegenda kulimba tegenda kubba kakana nga akaddiye nembwaye eri awo nalyoka agiwa obusika alekawo nyina walinga mwavu embwa nagigabira obugagga bagenda osoma ekiraamu nti obugagga bwaki bwambwa baloya ne balyoka bavaayo teri kukomba ku sente ya mbwa maama dde ebbali namulekawo nga mwavu fe abaddugavu ne batugamba nti abantu bali bagunjufu tubakoppe olekawo tya mamawo nga mwavu emmali nogigabira embwa baziraga ku social media mbwe ogolaba embwa eyo biliyoni eyo gyolaba oliti ne bazirankinga nozirankinga waliwo eyegindi eyo esinga obugagga nekuddako eyegindi kati nobuza ne bana abarankinga bo bategeevu kibatukakasaako kimu nti abo boolaba mwina okukoppa nemutuka ku kyalo kimu nga muli ku kyalo kwemuwangalira ngaembwa zezisinga bantu obungi nti buli mumaka mulimu 2-3 nga ate temuli baana mulimu mwami na mukyala ate balina 3 ati bwogatta ennyumba eziri ku kyalo ogenda ogira bwoti ngaembwa nnyingi kuki ku bantu inshallah tusaasire neno hadithi etugaanira ddala abantu abakoppakoppa bano balina embwa ate nayo kapa terina buzibu naye era kapa terina buzibu nga togispendingirako ebyo era bagispendingirako sente ensuufu erina okunaaba erina okugiragula erina okukola kina then ate okulunda engo n'empologoma babufuna buto ne babukuliza mu bantu ne bumanyira ekyo kikiri haramu totale alkabair zambi mazambi amanene bafuna engo nga kato bakatwala ne bakakuza nikamanyira abantu era wadde kiba kikaddayo mu mbeera zaako zibatta zibalya ezo zolaba tabukamu katono bwe kati nejjayo karakita zayo entuufu bange eri nsolo ya munsiko mutondebwayo obulaala naye wolofu yabalema wolofu yagaana yagaana nti timujja kunzanyira wolofu tekkiriza sokutendeka empologoma sokutendeka engo tayiga wolofu yagaana nsaagala kunzanyira kumulimbelimba abo abalala sigenda maka ga muntu nze babigezaako negaana kozi wolofu kyeki mu Luganda omusege edogo family mulimu fox ne wolof ne dog eyo bagita dogo family byonna byagala kufaanaganamu ne wolof wamutawanamuko ye si mwangu very dangerous omusege naam قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. قال سالم وكان أبي هريرة يقول أو حرث وكان أبا هريرة صاحب حرث. أبي هريرة رضي الله عنه يقام جوبا مليمي الحرث كلمة إلى أبي هريرة يلي مليمي كلاج سكيل. أبي هريرة يلي مناكو إلى أسورة مسجد yali musajja munaku nga talina kisikumi niye ate oluvannyuma yafuuka mugagga oluvannyuma okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama yafuuka naggagga nga alina n'amasamba
nga alina n'amasamba g'entende zali eyo, bugagga bwe buli eyo. Naye nga mu kusooka nga nabbi akyaliwo sallallahu alaihi wasallama, Abi Hurayra yali musajja munaku ng'asula mu masijidi, ekyamuyamba okuyiga irimu ennyingi kubanga yali talina mulimu ng'asula mu masijidi. Naye nabbi bwe yafa sallallahu alaihi wasallama yagendako mu lutalo n'afunayo eminyago. Jjukira nti obugagga tebuva wala, so ofuna akantu katono bwe kati ne kasipaakinga obugagga, Allah nassaamu baraka. Kati awo yatandikira n'agaggawala ku bulamu bwe obwasembayo. Yali musajja wa nusu ng'alima n'okulima ku large scale, okulima okw'ekigagga. Ayitayo ku weekend mu magetisi n'alambula faamu, kwe kwali okulima kwe. Abi Hurayra Abdurrahman bin Sakhar ad-Daws. نعم دم حديث. نعم. عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة قيراطان ولو حديث مو جبام بوزا صلى الله عليه وسلم وما قيراطان يا رسول الله قيراطان شتغيزاج قال مثل جبلين عظيمين أصغرهما أحد. Kigambo qiraatan kitegeeza ekifaananyi ky'ensozi ebbiri ennene ezaakula ne ziwola, aziimayini ennene, asgharuhuma Uhud, akatonoko koyinza okutunulira ye Uhudi oyo. Asgharuhuma Uhud yali atulaga ekifaananyi kya qiraatan, kubanga qiraatan yali mu bifo bingi oyogola ne mu kuziika gyali, mu kuziika mu kusaalira n'obeerawo mu kusaalira mpaka n'obeerawo mpaka okuziika bwe kuggwa, era ofuna qiraatan. Naye gwe bategeeza afuna qiraataani yabeerawo mpaka ng'okuziika kukoze ki? Okusaalira qiraat n'okuziika qiraat zebbiri. Niyo n'okubeerawo mpaka we bajjamu obuti buli marketing ensonda z'entaana. Fe abasinga bw'olaba bano abasse mu ntaana okuteekayo omufuno okuba akadongo bavuddeyo ng'oweeta tafuna qiraataani, badduka traffic jam, badduka simanyi moloka nyingi, tugende tuveewo nga bukyali. Otambudde olugendo luwanvu, vudde wano ogenze erya Ntonde ozikirako kyeyune, ate ovaayo empeera ozireseeyo. Kasita alabanga bano batandise okufulumayo bano abasseeyo, ebityo ne bitandika. Olina okubeerawo wano nga toyogera, ofumiitiriza munnaffe we tumutadde, era bw'oyogera siriwo ku dduuka twagenze kuziika, tujja kukola appointment kubanga kati eno bafiiriddwa. Munna ali wali bagenda tandika mubuuza bibuuzo, oli mu kutunda, oli mu maduuka, n'otatuula. Abamu bwatuuka kugibaziika mulimu emiti gyakulanga oluusi entebe ng'atuula okwabala ku ntaana eziri awo kwatuula, abadan yimirira ofumiitirize munno walaga, toyogera, kuba ekitiiyo, tovaawo mpaka. Bw'otabikola qiraat ey'okubiri eyinza okusigalayo n'ofuna yakusaalira. Abamu bali omwo agudde ku obbi nga wabula bugeze nno, mayita eri wali bali mugikupa kadongo. Ekitwala okuziika naffe kulowooza ku lunaku lwaffe, banaakuŋŋaana bwe bati buli wa bwe buti nga naye nze gwe bateekayo, so si ali awo naye ng'ebirowoozo waliwo bode, ebirowoozo biri walala. Eyo qiraat tevaayo. Ey'okubiri yenzibu, ey'okusalira eyinza okuvaayo, naye ey'okubiri abasinga tetugijjaayo. Otambudde olugendo luwanvu, gumiikiriza. Ne bw'opakuko okudda e Kampala tolina kyogenda kukolayo, ogenda gwa mujja. Naye abamu agirugira bw'ati, era abamu bapaakinga eri walako, bano baleme basibirayo. Ekyo si kibi, naye sooka oziike munno, omaleyo obudde,
tovaawo nga tebanajja mu buti obwokunsonda awo ojafuna qiratani. Naam. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا أفنذبح بالقصب. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي حليفة من تهامة. tugenze ku hadithi endala eya Rafi ibn Khadij erimu ensonga nnyingiko naye bagirese mu kitabo ky'okuyigga nga bwe tugenda okugiraba. Rafi ibn Khadij al-Ansari junior sahaba. Rafi ibn Khadij al-Ansari sahaba wa Madina radiyallahu anhu istasqarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yawm Badr. Nabbi yamugoba mu layini nga tugenda Badr okulwana, yali muto y'omu ku baagobebwa tiddayeeka, yali muto Badr teyagenda naye yali ayagala era nga asimbye layini. Namugaa olikyali sitwala abaana bato mu ntalo eri tetugenda kukyala mawutu. Naye ate Uhud najja yali afuse 15 kuba yamuzzayo ngaali 14, omwaka ogwaddako ne tugenda Uhudi ngaali 15. Naye lwakuba bwe twagenda Uhudi bamukuba akasaale ne kamulemeramu mubiri, bakakekejulako ne kakutukako ne mubamu piisi. Yalemera mubiri gwe n'awangala naye emyaka 5 yafa mweri. Rafi ibn Khadij radiyallahu anhu y'omu ku sahaba yekka eyawangala n'ensaale mubiri, yagifuna ali 15 n'addamu nawangala emyaka 50 nga mweri paka kufa. Rafi ibn Khadij al-Ansari radiyallahu bagezaako gisokolamu negana, jukira ensaale bagikuba epiisi emu esigala bweru bweti ng'eyimiridde, ate ensaale bagikola mu kuyingira tekosa kingi nga mukudda livansi. Mukudda livansi eyuza ebaako amalobo bwe gati agayingira eno mu nnyama n'eno ne gayuza. Bagikola nga mukudda livansi kibi nnyo, at least egenda mu maaso, kubanga bwedda livansi eyongera okuyuza yensaale. Rafi ibn Khadija atuleetedde hadithi emu ena qissa ekyafaayo. Baali mu lutalo n'omukulu sallallahu alaihi wasallam, naye nga omanyi olutalo mulwana ne muwummuzaamu, mulwana ne muwummuzaamu. Bangi bali muki babanga bangi tebabeera mu kifo kimu, naye kati baba lutalo lutambuddeko ennaku bafunyeyo naye ku minyago, eŋŋamiya, embuzi, biki biri awo, ne beetaaga okufuna ekyokulya
basalako ku ngamiya emu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nawulira akawowo k'ennyama bawumuddemu, nabuuza baani abasaze ennyama, nibagendawo ku tenti abamu abaali basaze. Engamiya gye musaze mugijeewa? Ku zino ze twafunye mu lutalo byonna mubiyiwe, ennyama mugiyiwe. Bagiyiwa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam nayetabamu nkugivulunga mu nfuufu, kubanga baali bakoze ekintu nga kikikirizibwa. Ani yabagambye okusala ezo ensolo tetunazigabana, teziriko bwannannyini, kati musaze yaani? Twefena yalagira esefulya ne bakivuunika mutaka, nakwata omusenyu nagiyirayira yonna bwati, afdal salawati llahi wasalamihi wabarakatihi alaihi. Kati namanya ti olwokuba balaba nyiizi ezireese obuzibu kanzigabe ziveewo, natandika okugaba, nezigwawo, nadda ku mbuzi. Kati nabanga yajjuliriza abafunye embuzi ngaakuwa 10, mweyafunye engamiya emu gofuna mbuzi 10, kubanga engamiya emu ezitowa embuzi 10. Naye ekyo kiri mu kugaba eminyago. Naye ate mu dhuhiya engamiya emu ezitowa mbuzi 7 oba endiga 7 mukusala dhuhiya. Naye ate mu kugaba eminyago engamiya emu ezitowa mbuzi 10 oba endiga 10. Nazigaba nezigwawo, nawe kati buli omu asale ebibye, kati byammwe buli omu ayina musale, mbakkiriza. Naye baba bagaba engamiya emu nebomba kwezo zibali bafunye, nekumamu nebakigoba nebalema. Naye nga bwe twagaye nti eba kampu, nga oyinza okugamba nti Kampala kalamba tenti nga tegenda wala, yetololera omu bweti bweyetolola bwe. Sahaba omu nagirabiriza ensaale, nagikuba akasaale. Jjukira twagamba ensolo eziri domestic tebaziyigga. Tokasukira mbuzi fumu, tokasukira mbuzi kasi, tokuba mbuzi kasaale, eyo yakusalibwa. Kati sahaba ye ate nayiga njigge, nagiteera ensaale nenge negikuba negagiggwa netuula. Kanaga nti omukulu tanzise, omukulu yanyize dda, bamunyinyiza dda, basaze dda wano engamiya wano, kati nange ngenze kuyigga nsolo etayiggibwa. Obuzibu tebuzze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namusemba, namugamba nti inna hadhihi albahaim awabidi ka awabidi alwahsh. Nezino ensolo eziri domestic oluusi zibehavinga ng'eziri wild. Ensolo zetwera nazewaka, ente, embuzi, oluusi yesuulamu jjulume nebiranga ey'omunsiko. Bwe yeyisanga ey'omunsiko, naffe tukkizibwa giyigga ng'ez'omunsiko. Kyokoze kituufu, kubanga bagikuba nebalema, ng'ate tebalina nnyo kubayinza tuula bavuge bagigobese. Nagiyigga namugamba nti oli mutuufu, singa ensolo ey'owaka yesuulamu jjulume. Waliwo ente eraluka, jamaani ente nga yalaluse bweti, ani agisemberera? Enzo batta. Mu kaseera akafaanagana bwe katyo tukkirizibwa okweyisa ng'abayizi eri ente eyo. Mumpe effumu lyange, nogiragiriza effumu oba ensaale. Twefena naye kitali ekyo, ez'owaka tebaziyigga, mugiteeke wansi mugisale. Naye ku olwo sahaba yayigga engamiya, naye yali atidde ng'alowooza akoze ensobi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namukonera mu sitambu, tikyokoze ekituufu. Kakati bwe yamala okugaba, Rafi ibn Khadija amugamba nti ya Rasulallah, inna nulqi aduwa ghadan, enkya tugenda kutabaala mulabi, tugenda kulwana enkya. Walaisa maana muda, tetulina busobo bwa kusala nsolo, obwambo bw'okusazisa almuda asikin. Almuda asikin kekambe.
bane munansonyiwa mutekedde okubanga mutambula nange weebuuze ezo ebiseera ebyo balwanyisanga bitala oŋŋamba otya nti balina biso byakusala kiki byabangako obutwa bwe balinga bajja mu ntalo nga kisigako obutwa nga singa kikomba bwekiti nalabako otusaayaga oyo mumaze ne bwanagendeka neyebaka omwezi gujja mumwabya emisuwa bajjanga bali seeti abamu batekanga ebiso byabwe mu butwa kimalamu omwezi mulamba makulu nekinuuna kiki abalala bafunanga ebintu ebiri poisonous ngaemisota sigga nebabitta nebabikwata nebabijjamu obusagwa nasiiga ku bwogi bwekyambe kyagenda okulwanyisa bo nga balina ebitala betimba ebitala naye tebasobola kubisazisa nsolo zaabwe kubanga enkya bigenda kukola nga nokiprocesinga kisobole okusala ensolo kyetaaga obudde bungi ebigambo birabi Rafi ibn Khadija tugaa nti yamala otugabira buli omu nga alina embuzi ze ab'eŋŋamiya balina endiga aga buli omu kati asale ku bibyo kati nabuga nti ya Rasulallah enkya tugenda sinkana mulabe tetulina byambe afanadhbahu bilqasab tusazise amabanda alqasab ge mabanda n'olumuli ate qasabu sukkar kyekikajjo neyo famire eryegi sugarcane famire eryegi banda olumuli n'ekikajjo famire eryegi buli kimu kisobola okukola kinakyo kyekikola Rafi ibn Khadija nagenda atubuliza ekibuuzo tusazise emumuli zetulina n'amabanda n'abagamba sallallahu alaihi wasallama ekintu kyonna nga kirina obwoki nga kisobola okuleeta ekiwundu ma anhara ddamu nekiyiwa omusaayi wa dhakarta sma llah ogaye bisimillah allahu akbar fakulu mulye ghayra sin walghafr bana iri mugira wetambula erinnyo neggumba tebikkirizibwa kukozesebwa mu kusala erinnyo oba lya muntu oba lya nsolo kubanga ensolo ezimu bwe zifa obuwanga babulaba amannya agamu gali sharp oba enjala kati ngeza zitayiga ezo jagwa po amaala gajagwa bwe gati kiso kiramba bwe kiti ebyo tebikkizibwa kukozesebwa mu kusala ebyo tebikkizibwa kukozesebwa muki kati nabbi yali agaziye nnyo mu fiqhi mu kaseera ako naga nti ebyo njabi bagamba edda nga laha wadde bingi erinnyo oba lya nsolo kikaaki tebazisozesa kubanga erinnyo libalibwa nti gumba erinnyo libalibwa mu magumba ate amagumba gonna tetukizibwa gasazisa ku lwaki kuliko ennyama y'abaganda baffe minal jinn ikhwanana minal jinn eggumba tebalikozesa mu istinja obusa bw'ebisolo ng'ente tebabukozesa mu istinja eyo mmere y'abaganda baffe ba ikhwanana minal jinn tinga nze mba ndirabawo wano liiryo ndiraba oba onakuwaza baganda baffe eggumba erinnyo tebabikozesa mu istinja n'obusa bw'ebisolo ate olwala famuda habasha obwambe bw'abantu be Ethiopia muda twagala ekigeza sikini famuda alhabasha bwambe bw'abantu bava Ethiopia ate nga baali bayudaaya nga nabbi sallallahu alaihi wasallama tayagala kwefaananyiriza bantu babibiina biri n'atugaana okusazisa enjala oba mugudde ku lwala lwa mpologoma eyo mutale mwala kusala nsolo yammwe terusala wadde luli shaapu lutya bannaye kambabbireko ffe Allah atuleese ku mirembe nga life agisimplifyinze nnyo abantu basasanga muli ne tayiri wano juzi wano bajungute tayiri muli ate nga basajja bakulu tayiri y'obusajja obukulu gwogimanyi
erimu n'ebirowoozo ne stretching. Kyokka stretching waliwo ekiwundu, kubanga stretching si gwogikola eri automatic. Kusaasiranya abasajja bakola tayiri y'obusajja obukulu. Stretching si gwogirina, tukiyayo si gwogirina, tujja gikuma ng'eri off ewaanyi. Muli ffe tuzze ku mulembe nga Allah simplifying the life, naye tukaaba olukaaba. Wallahi okubonaabona ffe tulabye n'ensi obulamu buzibu, tetuna mirembe. Gwe life y'abali bagikuteekemu onyo nogisobola gwe. Time etuuka ensolo y'okusala weeri tewali kikozesebwa, munoonye olumuli oba ebbanda. Ne bwe liba bbanda ne balikuwa okuyuza eddiba ly'ente n'ebbanda kyakusaaga. Tuzze mu life nga Allah simplifyinze, atwanguyiriza buli kimu kulaajana. Bali bannaffe Allah teyabaggulirawo duniya, yabaggulirawo akhira. Yabaggulirawo akhira, teyabaggulirawo duniya, baali basiimu eri eduniya. Yabaggulirawo akhira, ate tebaali basiimu nga balaba nti ejjana tebagenda gisobola gifuna. Ffe atugguliddewo eduniya situli basiimu, atuggaliddewo akhira ate tuli basiimu nayo. Tetufayo ku bya akhira. Ejjana ng'ejjana lwaki ennema nja kugiyingira, sobola buli kimu tuli bagaya. Atugguliddewo eduniya tetusiimye. Nga bakulaze kabaka ow'edda we yasulanga. Kabaka jjukira kabaka Eva alina kuba mugagga. Buli nsi gy'olagamu royal family baba baki bagagga, naye nga bakulaze we yasulanga gwe bw'osulawo olwaleero olwala, naye nga yali omugagga w'oku top. Atugguliddewo eduniya nsi tuli basiimu, kulaajana kukaaba, duniya si nnyangu. Haruna Mwazinyi mumumanyi? Lumu tuva mu darasa tuvuga tukomawo Kampala, tuyita mu kifo nanga nti eyo mmwe wano olaawe tuyita nti empologoma yali wano, empologoma yali wano. Naye kati bw'oyitawo oli mu speed 100, lulinga ne oba olina mmotoka toyinza kuyitawo mu 3 olw'ekinnya ekyali wano. Ye ng'emmotoka ogijjeewo. Naye Haruna Mwazinyi wadda nnyo bagambye. Twali tuva ku saidize eyo waffe Lyantonde, naga nti wano waali empologoma wano. Kati ebintu byenjogerako si byadda nnyo. Kujja kunga nti Haruna Mwazinyi ali stage kisoboka? Oyinza okugamba nti Haruna Mwazinyi ali man. Yandibadde akyali wano ku nsi. Naye wulira Rafi ibn Khadij amugamba nti ya Rasulallah, enkya tugenda kutabaala balabe. Amakulu ebyambi bye tulina byo tulina bitireka wabbali bigenda kukola mirimu. N'embeera zaabyo zimanyi. Walaisa ma'ana muda. Tetulina bwambe bwa kusala. Ensolo zituwadde zino tuzifunye. Tusazise amabanda, emmuli. Qasab ge mabanda n'emmuli, ate ekikajjo qasabu sukkar. Kubanga birina characters nyingi ezisemberegana. Ebigambo bitegedde bulungi? Tuddemu hadithi mpola mpola tulabe. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال ويوم مدينة رافع بن خديج الأنصاري. Khadija wabira mchala bira Khadija wabira mwama bira Khadiji gonna tugatuma side zombi. Naam. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. بذي الحليفة من تهامة eryo linnya lya kitundu olutalo we lwali nga bagenza okutabaala omulabe. Naam. فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم. فأصاب الناس جوع, enjala yabakuba basahaba
ate nga bafunye ku minyago toluwumuddemu. wakana nabiyi sallallahu alaihi wasallama fi ukhrayati alqawm, nabbi yali mabegako, yali wala n'abamu nga bamuli wala. faajjalu wa dhabahu wa nasabu alqudura. faajjalu bapakukamu ne batekinga decision ne basala ensolo ne bakuma n'omuliro ntandika okutokosa amasepiti. alqudura zisefiriya esepiki. naam. faamara nabiyu sallallahu alayhi wasallam bilquduri faukfiat, yalagira amasefiriya bagayiwe sallallahu alayhi wasallam. thumma qasama faadala 10 min alghanami biba'irin. thumma qasama, namanya ti maali eno ebeyinuza nyingi kanjigabe. thumma qasama, agaba tandika okugaba, naddira afunye engamiya emu. bwe tofunye engamiya ngaakubamu embuzi 10, kubanga engamiya emu ezituwa embuzi 10. era n'ente bwetu nayo bweri ente emu ezituwa engamiya ezituwa embuzi 10 mu byokugaba mu maali ey'entalo mu minyago. naye ate mu udhiya, mu kusala udhiya ziba 7. naam. fanadda minha ba'irun, fanadda minha ba'iru, nebomba emu ku ndogoyi ku ngamiya ezaaliwo nebomba. naam. fatalabuhu fa'ayahum, fatalabuhu fa'ayahum, bagigobesa bigere nene bakooya, amakulu baalemwa. wakana fi lqawmi khayrun yasira faahwa rajulun minhum bisahmin fahabasahu llah. wakana fi lqawmi khayrun yasir, wakana fi lqawmi khayrin yasir. khayr zengamiya bane olulimi oluwarabu lugazi, kati atazise khayr. khayri bilam tegeza ngamiya, ate bweziba nyi bita khuyul. yola okusoma irimu eno mwana wange akawarabu otekedde okubanga okatambula kigazimuko, naye nga si kizibu kasita otula mu maaso g'abasomesa. kasita otula mu maaso gaki g'abasomesa. irimu eyetaaga nnyo tuula mu maaso g'abasomesa nnyo. awulidde? era esalafu salihin batugamba ti man lam yujalisu lulama lam yujalasu. oba tutudde mu maaso g'abamanyi naffe sijja kutula mu ddalasa zo. ate olugenda tugamba biki eniguuza mu mboozi ezakalekule. usanga bavuka eyo ku byalo eka gye tuwangalira tebagala kusoma ddalasa. mutuule mulagawa haji sikutadde mutuule ndeesa kubasomesa mugenda nedda. terina kye tukwagaza. gwe sooka oddeyo otule mu maaso g'abasomesa tujja kujja. tokanya muntu waganye tula mu ddalasa. ddalasa bagituulamu okusinza byogendo tu. nyo ogattiraawo ku muzindalo n'ogattagatta ku biwala byo ku social media n'ogattagatta biwala byo ku butaliiko enfuufu. naffe tusobola biraba ku social media ebyo, ani atasobola bira? nze sobola kulaba social media nze, lwaki ongattira? kasita totuula mu maaso g'abasomesa, naffe situtula mu maaso go. kyolaba enkaayana ziba nnyingi. nateekawo ddalasa naye tebajja, tukimewo ki? ddayo osooka otuule. ebirala bigenda kwekola byokka. sala tusaasire Arabi. batuyiteyo nga waliyo entalo twaddewo sekuyalo gamba kuseka munna atukwatira mu muzikiti. ffe twagala kugenda mbwala tusomesa, ffe situbyagala. obuzibu tebuli ku baana abasomi. omusomesa yaliko obuki obuzibu.